Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekyala likinga video. Kati olunaku lwa leero njagadde mbawe ku ddagala lino erigenda okubayamba naddala mmwe abafuluuta. Njagadde mbawe ku ddagala lino mmwe abafuluuta, abazibikira, kugamba balina obuzibu obwo obw'okubeera ng'ozibikira ng'ofuluuta, naddala okufuluuta. Ndaba nnyo nga mulimbuuza ku komenti ku vidiyo ezo eziri ku Kyayiti. Kakati okusookera ddala njala nsooke nkunnyonnyolemu gw'alina ekizibu ekyo eky'okufuluuta. Okufuluuta ebiseera ebisinga obeera ozibikira emiwaatwa egiyisa empewo, kwegamba gibeera gizibikira, ky'oba olaba nti ofuna obuzibu bw'okufuluuta, oba n'obeera nga n'okuziira oziira. Ekizibu ekyo eky'okufuluuta osobola okukyusa mu nneebaka gye weebakamu. Oba obadde weebaka kyabugazi, njagala weebake nga weebakira ludda, oba okitegeera bulungi nnyo. Kwegamba osobola okutunula ku kisenge oba n'otunula sayidi eno etali ya kisenge, bw'otyo oba weebaka. Kuba ebiseera ebisinga buli weebaka ekyobugazi kati bw'ofuna otulo otw'amaanyi, olulimi luno luggalira wandibadde osiza, kwegamba olulimi lubikka ekituli ekyo ekiva mu kamwa ekifulumya empewo. Nga bw'omanyi tusize wantu wa mirundi ebiri ogw'omukka ogw'obulamu, tusiza mu nnyindo ne tusiza ne mu kamwa. Osobola okukwata ennyindo n'ozinyweza, ojja kulaba ng'osiza bulungi nnyo mu kamwa. Kati ekiro ng'obadde weebase, emiwaatwa gy'empewo girina okubeera nga miggule bulungi. Kati olulimi we lubikka omuwaatwa gw'omu kamwa, yagala ogaane obeera ojja kukola ki? Obeera ojja kufuluuta. N'ekyalo mu nnyindo omwo ebiseera ebisinga zimanyi okuzibikira bulungi nnyo, n'ofuna ekizibu ekyo eky'okukola ki? Eky'okufuluuta. Oba ekirala, mulimu ebiba bizibikira emiwaatwa egyo, waliwo ebizibikira emiwaatwa, ky'oba olaba ng'obadde ogenze mu ddwaliro ng'obannyonnyola ekizibu ekyo eky'okufuluuta, bo bakugambirawo, bayinza okukugamba nti weetaaga kulongoosa kuggyamu ebyo ebizibikira emiwaatwa egyo egiyisa empewo ebyetera omuntu okufuluuta. Ekisooka, osobola okubeera ng'oli munene mu sayize, ng'oli munene. Ebiseera ebisinga abantu abanene batera okufuluuta. Era omunene woba ng'obadde ofuluuta, kyenkusaba kirungi nnyo okole exercise. Ako kabonero kaba kabi nnyo, kaba kakulaga nti obunene bususse. Budde bwonna oba ojja kufuna endwadde ez'enjawulo. Sukali puleesa obeera ojja bifuna mu bwangu. Bw'oba ng'oli munene naye ng'ofuluuta, fuba okulaba ng'okola exercise, oba tugiyita edduyiro. Ng'okola dduyiro, ofuba okulaba ng'okola ki? Ng'osala ku mugejjo. Ebiseera ebisinga abantu abanene bafuluuta nnyo. Ate ekirala, abantu ababeera abatamiivu, n'abatamiivu batera okufuluuta ebiseera ebisinga. Abatamiivu nabo bafuluuta nnyo. N'ekirala kye nkugambye eky'okwebaka obubi nakyo kisobola okuviirako okukola ki? Okufuluuta. Ng'oweebaka bubi, teweebaka bulungi, kikuleetera okufuluuta. Kwegamba ng'enneebaka gye weebakamu ekuleetera okuzibikira emiwaatwa omuyita empewo, kyangu nnyo osobola okufuluuta bulungi nnyo nga weebase bubi. Ky'oba olaba nti nkugambye gwe omuntu afuluuta, nkusaba okyuke weebakireko ku sayidi. Weebakireko ku sayidi olabe oba kinakusigalamu ng'ofuluuta. Kakati gwe omuntu afuluuta, gw'afuluuta nga sayizi yo ntono, toli munene, tonywa mwenge, nga tolina ky'okozesa kyonna kitamiiza, naye ng'ofuluuta. Nga tolina kyonna ky'okozesa, nga ne sayizi yo si eyaawo nti nnene, naye ng'ofuluuta. Kyenkusaba kisookera ddala weebake bulungi, weebakire. Oddamu kwebaka nga weebase kyabugazi, kyusaamuko, weebakireko mu sayidi. Kakati eddagala lino njagala muliwulirize bulungi nnyo, mmwe abalina obuzibu bw'okufuluuta. Njagala oliwulirize bulungi nnyo, liwulirize bulungi. Ligenda kukuyamba, ogenda kulifumba obeere ng'onywako. Olina kunywa ng'ogenda kwebaka. Eddagala lino okusinga linywe ng'ogenda kwebaka. Osobola okunywako ku makya, naye okusingira ddala linywe ng'ogenda kwebaka. Ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Wuliriza bulungi. Nkusaba ofune ebikola by'omuyembe, biteeke mu sefuliya, oteekemu ekifumufumu, ebikola by'ekifumufumu
nakyo kiteeke mu seffuliya. Funa ebikoola bya kedo nabyo biteeke mu seffuliya. Funa olumbugu lwennyini nnyini, osobola okufuna lwonna bino ebyowaggulu wamu n'olwowansi olwo byonna tekirina buzibu, nalwo olumbugu luteeke mu seffuliya. Funa entangawuuzi nazo zikoonekoono zisekule nazo ziteekemu mu seffuliya. Ofune enniimu funayo enniimu nga 2 ozisaleesale oziteeke mu seffuliya eyo. Ofune ne kafumbe omunene oba kafumbe omusajja naye muteekemu. Funa kafumbe naye muteekemu mu seffuliya. Ofune omululuuza nagwo guteekemu. Funa akatungulu, ofunayo n'akatungulu. Osobola okufuna akatungulu kamu akanene nako n'okasalirasaliramu mu seffuliya omwo, n'oteekamu ne galiki. Teekamu ne galiki empeke nga 2, galiki empeke nga 2. Kati kyenkusaba funayo sweet pepsi yennyini nnyini. Osobola okugulayo sweet pepsi nga wa 10 naye muteekemu mu seffuliya. Okitegeera bulungi nnyo. Funayo n'ebikoola by'amapeera. Ebikoola by'amapeera nkusaba nabyo biteeke mu seffuliya. Eri eddagala ligatte wamu nga bwe ndyogedde, olitokose. Ligatte wamu liteeke mu seffuliya, teekamu amazzi ag'ekigero, litokose olabe nti liyidde bulungi nnyo. Bwe limala okujja sooka liwumuzeeko wansi, liggwemu okwokya lisigale nga libuguma bugumi, kisigalemu okubuguma okwo kutonotono, otandike okunywa nga bwe nkugambye. Osobola okunywako ekawungeezi ng'ogenda kwebaka, ng'omuntu afuluuta ndi naawe ng'omanyi nti ofuluuta. Kyenkusaba eddagala lino linywe ng'ogenda kwebaka. Ligenda kuyamba okuggula emiwaatwa egyo egizibikira nga weebase. Kuba ekikuleetera okufuluuta, emiwaatwa egiyisa empewo gizibikira, ky'oba olaba nti obeera ofuluuta. N'ekirala osobola okuba nga n'okuziyiira ebiseera ebisinga n'obeera nga buli kaseera owulira ekintu ekibanga ekikutte ekikuzibikidde nga tosobola kussa bulungi. Kati n'olwekyo ebintu ebyo bigatte wamu obifumbe. Nkugambye ebikoola by'emiyembe, ekifumufumu, ebikoola bya kedo, olumbugu, entangawuuzi, enniimu, kafumbe omusajja, omululuuza, akatungulu, galiki, sweet pepsi nga wa 10 wamu n'ebikoola by'amapeera. Ebyo bigatte wamu biteeke mu seffuliya bitokose bijje bulungi nnyo. Obimala okujja teeka mu kikopo, nywayo ekikopo kimu ng'ogenda kwebaka. Osobola okunywa ku makya n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka ng'onatera okuyingira obuliri. Nywa eddagala eryo liremereko, ogenda kutereera, togenda kuddamu kufuluuta. Olunaku nywa ebikopo 2 olunaku, ku makya kimu, ne wano ng'ogenda kwebaka nywayo ekikopo kimu. Zigenda kuyamba gwafuluuta bulungi nnyo. Ekizibu ekyo nkimanyi si kirungi n'omulundi n'ogumu. Ate ekintu ekirala, oba olina munno ng'afuluuta ng'osula naye, tomukwata ennyindo, kya bulabe nnyo omukwata ennyindo. Oba okitegeera, tomukwata ku nnyindo, afazaali muzuukuse mpolampola naye nga tomukwata nnyindo. Omuntu afuluuta tolina mmukwata nnyindo olw'ensonga nti ekisookera ddala ekimuleetera okufuluuta, empewo aba afuna ntono. Ate w'omukwata ennyindo, empewo egenda mubulira ddala, asobola okwabika omutima, oba asobola okufuna obuzibu ku mutima. Kati n'olwekyo bw'oba olina munno ng'afuluuta, oba muganda wo oba ani, ng'olaba afuluuta n'oyagala omukwata ennyindo, kibi nnyo, kya bulabe. Obeera osobola okumutta, asobola okwabika omutima, kugamba osobola omufunisa obuzibu obudde obwo, n'afuna obuzibu oba ayinza n'obbafaako. Kati n'olwekyo omuntu afuluuta mulina omwegendereza, olina muzukusa mpolampola, bula si kumukanga bukanzi oba kumukwata nnyindo, kya bulabe. Kitegedde bulungi nnyo. Mulimu abayinza okugamba nti singa mba sikweseza ddagala lino kiki ennyinza okukozesa ekirala. Kyenkusaba ekirala ky'oyinza okukozesa kugenda mu ddwaliro ezzungu. Gwe alina ekizibu ekyo eky'okufuluuta eky'ekiwanga, alina obuzibu bw'ekiwanga. Ekintu ekirala ky'oyinza okukozesa kyennyinza okugamba kugenda mu ddwaliro zzungu, bakukebere, bakubuulire ki ekyokukola oba bakunnyonnyole. Okitegeera bulungi nnyo, bwe kityo bwe kiri. Ekintu ekirala gwafuluuta kyenkusaba ky'otalina kwewala, osaanidde obeere ng'onywa amazzi. Amazzi ago gajja kuyamba nnyo, naddala ku makya nga waakazuukuka. Fuba okulaba ng'onywayo ekikopo ky'amazzi, kwegamba amazzi gakuyitiriremukko mu mubiri. Efuna amazzi, nywa amazzi. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi.
mweraba.